abo beba Tanzania nga bagamba Mama Samia tukukoyedde ddala genda kakati olwo bamachinga bagenda ku State House mujukira 1 million march wana yali yakankanye eggwanga Uganda obweno bwe yatambula ensi yonna n'akomekereza South Africa kati agenda okukomawo wano muganda wange batya nti abantu bagombe mu ntebe baagala kugenda mu State House kakati munange newankubadde nga agafa eyo nti Samia Suluhu bamulangiridde mu ngeri ey'obunkenke ennyo mu kupapirira nga bwe walaba Kibaki bwe bamulangirira bamulayiza ku ttaala bamulayiriza ku ttaala General Museveni nga ali in action wonna wonna naye kino njagala kikubuulira nti kyendabye nti nga bwe mulaba East African Integration oba integration ya East Africa nti Africa okwegatta mu byenfuna n'ebirala byonna by'obusobozi kakati integration yesigadde y'abantu okwegatta okwegobako bannakyemalira ate ng'ekyo munnange obubonero wamaze dde okubeera nga bweraga kubanga olwo bannakenya abakwatibwa wano e Uganda nga bazze wano kigambibwa okubadde General Museveni yabasisinkanye ng'agezaako okubakozesa okwegaana Kyagulanyi naye ne bakuguba kakati waliwo akatagi bannakenya nga baagala okusala okugenda e Tanzania okwegatta mu beekalakaasi ate era nga bwe bali mu kusomera Ttindu omusango bannayuganda bannakenya bonna bagendayo ebyaliyo mwabiraba kati kana katambi bannakenya nga poliisi yaabwe ekugulana nabo ebagaana okusala okugenda e Tanzania okuyingira mu nsonga y'abannaabwe temugenda abo be bannansi ba Kenya ntandise nkugamba nti integration etusigazaayo oba eriwo kati yey'abannakenya bannayuganda bannansi ba Tanzania bonna okubeera nga boogerezeganya olulimi olwo ate era nga obubonero bwatandise okubeera nga bweraga kati ekyo kikankanyiza nnyo gavumenti yawano gavumenti ye Tanzania gavumenti ye Kenya bajjukira bulungi nti abantu abo abasatu General Museveni nga yabakulira Samia naye kati olebe mwana wa Museveni nnyo era obukodde bwa Museveni yamulekikyalinga dda jjukira nti yajja wano e Kampala n'amalayo ennaku ezi 3 ndowooza n'amutegeeza bulungi nnyo kyayagala Kenya ebiriyo mu biraba era bannakenya basiiba balabula General Museveni lekerawo okwengeza mu nsonga z'eno naye bannansi ba Tanzania tutandise n'akatambi nga bamachinga baagala genda mu State House waliwo ennyumba ey'omukungu omu gye baateekedde omuliro airport ne bazisalako kakati awo mu makkati awo nga batukakasa nti Samia awangudde naye gwe tolowooza nti Samia tewaliwo bagenda kumwozaayoza definitely Museveni alina okumwozaayoza Kagame alina okumwozaayoza Ruto alina okumwozaayoza oba Egypt alina okumwozaayoza n'abalala balina okubeera nga bakola ki abamwozaayoza era nga bwe kiri nti Museveni alina okwozaayoza Biya n'abalala abafaanaganako bwe batyo kubanga bo munnange ekyo kyongera okubeera nga kibalaga nti aha naffe tujja kwerangirira bwe tutyo naye kino kituwa ekyokunyiga nti essaawa eno akaseera ke tulimu kayinza okuba nga tutandika butandisi gakyali mabaga nga bwolaba nti kati e Tanzania ne Cameroon nti okuba akalulu kuli awo oba okugaana oteekawo protest vote kirala naye ate ebiva mu kalulu kubanga bano tekibalobera kubeera nga bajja kulangirira tekibalobera kubeera nga bajja kukola bwe bati ekyo tekijja kubagaana wabula bannansi kitegeeza nti okulemera kw'okwa mu kikulu nnyo era baba bagenda teekawo embeera eya fiya baagala babakubemu amasasi mulabeko abafudde
naye njagala okubuulira nti bwe twogerera essaawa eno abantu abafiiridde mu mwala mu mazzi e Kampala, amazzi nga gasazeeko bazibye omwala amazzi ne gasalako, waliwo abanyuluddwa emirambo eno olwedde kyekaka gisukka namundowooza giri mu 5 n'okusoma gye banyuludde mu mazzi kuba nakugenda e Kampala ebinnya bibeera biri open. Sisuubira kuba nti abo balinza akalulu, naye embeera ey'okukola ebintu galibengalye olwa political system enfu, gavumenti enfu envundu ebaviiriddeko okufa. Oba oliawo batera okutwelimbalima ne batugamba nti abantu bali mu kukola mirimu gyabwe mubaleke, temutaataaganya mirimu mu Kampala. Essaawa ero waliyo okwekalakaasa e Kampala, abantu bali mu kukola, tebali mu kukola. Kakati munnange ebyo mbadde just nkuyitiramu buyitizi biki ebiri e Kampala, naye nga bekutegeezezza nti Samia ono tali yekka, tali yekka. Muganda wange n'ekibiina kyabwe ekya Chama cha Mapinduzi kino batugamba nti kyafunye obululu miliyoni 31 n'emitwalo 9. Tukajjukira nti okulonda abantu tebakoze eki, tebakwetabyemu. Naye bwe bakola ki? Bwe batugamba nti bwe bululu bwe kyafunye, era nti yamaze dda okubeera nga alangirirwa. Abamulangiridde be ba Tanzanian Electoral Commission, era nga nti ono agenda atandika ku kisanja kye ekisooka. Kubajjukira kiri 2021 yakibakira luvannyuma lwa Magufuli Pombo okufa COVID. Kale bwatyo munnange n'amusikira 2021, era mu kumusikira ndowooza ye ate n'ayagala alongooseemuuko mu nkola nga ayinza obutabasobola bali abalala bonna. Magufuli be yali ng'akola ki? Abugulana nabo. Naye nga beekutegeezezza nti munnange kati essaawa eno ekiriwo kwe kulangirira bannakyemalira nga babalangirira ku scores ez'amaanyi ennyo, nti kati baagala kubalangirira mu 9-8 nti bafunye 9-8. Ekyo nno Muhoozi yakiseerako nti taata we alina kuwangulira ku bitundu 89. Mujjukira bulungi nnyo. Kakati bali batugamba nti ono omukyala akukumbye obululu n'akamala bukamazi, akukumbye n'akamala bukamazi, era nga munnange bwe batyo bamaze dda okubeera nga bakakasa nti gafunye obululu bungi nnyo. Afunye obululu bungi nnyo, ali mu bitundu 98. Teebereza, ali mu bitundu 98. Naye si ye yekka, kati gwe nga bekutegeezezza nti ono alina okuyozaayozebwa abalala, era ati kati enkola empya egunjiddwawo yakubeera nti bannakyemalira bamala okukola emipiro gyabwe mu nkola ey'abanaatukola ki ne beerangiririra ku bitundu ebyawaggulu ennyo. Era ekyo kikyongera okubeera nga kikakasa nti babbi. Wano e Rwanda Paul Kagame gye buvuddeko, naye ng'amaze okubeera nga awandula abo beyandirowoozezza nti bayinza okubeera nga bamuvuganya, ono yatukakasa wano nti yawangudde akalulu, kwegamba mu ngeri ey'ebyewuunyo ennyo. Era munnange ono bamulangirira n'ebitundu 98 n'obutundu 7. Paul Kagame nti bano bonna abamuvuganya bwebagattagatta bali mu 0.75%, ye n'akukumba ebitundu 98. 99 bandawe sina 98 kubanga nti ate yali asu kubanga 2017 yafuna 98. Kakati kubuno omulundi n'akukumbira ddala n'agenda mu 99. Ye kakati munnange oyo
ng'akyali awo n'ebitundu byebyo eyawangulirako ebyawaggulu ennyo waliwo Abdel Fattah al-Sisi owa Egypt. Ono naye muganda wange nti mu kalulu Desemba 2023 ono bw'atyo naye nga ajja ayagala ekisanja ekyokusatu era omunange okukakkana nga naye afunye ebitundu 89.6 89.6 kati yayinza okuteebaza obutayozayoza Samia ajja kumuyozaayoza amugambe munnange weebale nnyo kulika kakati olwo munnange tugenda Gabon. Gabon musajja mukulu mukwata mmundu Brice Clotaire Oligui Nguema ono munnange naye kugambye nti mu kalulu akategekeddwa 2025 naye yalaze nti yakawoose buva n'ebitundu 9.35 ku buli 100 kubanga jjukira nti ono yawamba buwambi buyinza okuva eri Ali Bongo mu ngeri yakko 2023 kakati awo nga amaze okubeera ng'awamba obuyinza 2023 ajja naye n'akulaga nti akokombye mu kalulu ekintu munnange ekyewuunyisa abantu ennyo nti naye ne babeera nga yafa n'eyasika be bamu. Felix Tshisekedi naye bano yatulaga nti akalulu yakawangula nnyo yakawangulira waggulu so nga ate kigambibwa okuba nti mu kujja n'obuyinza talina akalulu ke yawangula nti yakwata ekyokusatu ate gwe baalangirira naye ng'atulaga nti yawangula ebitundu 73 kakati oyo 2023 musajja mukulu Tshisekedi kakati eyo nga tuvuddeyo muganda wange kyenjagala omanye nti protest vote yokweri era gwe munnayuganda yenna ali eyo njagala okimanyi nti kati kwesiba si 2 wabula eziwererako ddala okusobola okusibutula bannakyemalira kubanga benkola yaabwe kati yeeyo kuba bamaze okubeera nga bakitegeera nti abantu babakoowa kakati basalawo okwerangira bwerangirizi ate n'ebitundu ebyawaggulu ennyo tewakyali kusaasira kireza era tewali kubasaasira nti naffe tulina kubeera nga tuteekamu amaanyi mayitirivu nnyo naye nga nkakasizza nti East Africa akaseera konna naye katuba ne Uganda ndowooza tuyinza okuba nga bali bakyatusinzeeko abatanzania bakyatusinzeeko na Kenya naye tetugenda kukkiriza kubeera nti bakola ebintu ebyekigega nti ekintu kyokka kye basobola okukola kwe kubeera nga balangirira akalulu mazima n'obwenkanya ate bwe bakalangirira tekitegeeza nti era tubeera tutakisidinze kayinza okuba akatego akokukakanya protest vote kiba kitegeeza nti tulina kulaba nga Kyagulanyi ayingira mu State House butereevu n'ebigenderako era Museveni abeewo bw'abanga takoze bikolo bye kubanga ekijja okuleeta obuzibu kukuba abantu amasasi nga bagezaako okubeera nga baagala okubakkirizisa kitegeeza nti ate gujja kuba gwa nnaggoomola wabula tisinga akalulu kaggwa Museveni n'akkiriza niwe babeerawo okuwakanawakana naye n'abaana n'akkiriza n'agaakali era n'abeerawo n'amukwasa obuyinza butereevu n'agenda mu State House n'alayira tujja kuba tusembutte naye nga bano abasajja bo bajja kwerangirira era nga boolaba Tanzania bagamba mu nkola ey'abannansi mukole kye mukola kakati awo kiri gye muli muganda kuba wajja kubeerawo okutiisatiisa wajja kubeerawo fiya okuteekamu fiya mu bantu ate era abantu bajja kutya naye ng'ekituufu kiri nti okutya n'obutatya gyetulaga tebagenda kubeerawo mirembe yadde n'akamu abasajja kitegeeza sente ze basaasanyiza mu kampeyini
zonna bagenda kuzaagala okuzijjayo. Otugenda essaawa eno Uganda okufuna $50,000 ate okugusaasaanya kutemya lwaliiso. Kale munnange byebyo ebitonotono nga twetegekera protest vote wano ku Uganda tutegeka bulijjo akuume.